Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II asimye n'asibulula abasiraamu b'Emmende mu Busiro ng'omukolo guno guyindidde mu masiro ga Ssekabaka Kimera Emmende nga gwetabiddwako abalangira n'abambejja wamu n'abantu abalala. Twebaza Katonda nti bwe tutuukidde mu lunaku lwa leero ng'abantu abaali bagezaako okutaataaganya embuga eno nga beefuula abaliginako obuvunaanyizibwa okusinga bannaalinnya nga bagonze ng'era essaawa zino amateeka gabakutteko. Eno jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge gy'asinzidde n'asaba abalangira n'abambejja buli omu okumanya olubuyimbi lwe mu Bwakabaka nga kyakubayamba okuwangana ekitiibwa olwo basobole okukuuma n'okutaasa Nnamulondo. Kale n'olwekyo tusaba nnyo tuleme buli omu ayige w'atambulira, buli omu atambulire mu leeni ye, tetujja kukoonagana. Naye nga tusaba mwenna abalina obuvunaanyizibwa ku mbuga zino ate tuzikuume, tuzikulaakulanye, ffenna tusobole okubaako n'omugaso. Omulangira Nakibinge agamba nti bafunye obuzibu obuviiriddeko ebifo ng'embiri n'ebirala okusaanawo ng'asabye ne bannaalinnya okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okukuuma embiri. Kino tukyogera buli kaseera, embuga zino zonna eziri mu Buganda bannaalinnya be bannannyinizo, be bakulembeze baazo. Omuntu yenna omulala okulowooza nti oli mulangira olina amayinja mangi gaba tegalina we gayingirira na mbuga zino, ne bw'ogamba nti oli wa kitiibwa nnyo, obukulu bwo bubeera bweru w'embuga zino ez'Obwakabaka. Nja kusaba nnyo abalina obuvunaanyizibwa mu Buganda ne mu ggwanga lya Uganda ekintu ekyo bakitegeere. Oluvannyuma amyuka Katikkiro wa Buganda asooka ow'ekitiibwa Twaha Kaawaase atuusizza obubaka bwa Ssaabasajja eri abantu be ng'ategeezezza nti abatumidde nnyo era ng'abaagala nnyo. Asabye Abaganda okusomesa abaana amasiga asatu Buganda kwetudde okuli olulyo olulangira, ebika wamu n'essiga ly'abaweereza erikulemberwa Katikkiro nga kyakubayamba okukula nga baagala Obwakabaka ate nga babutegeera. Abakulembeze ab'enjawulo nga bakulembeddwamu omukwanaganya w'olulyo olulangira nga ye Nava Kaana basiimye ettu Ssaabasajja Kabaka ly'awadde abasiraamu ate nga zaakikola buli mwaka nga baweze nti bakulwanira ettaka ly'embiri wamu n'okulikulaakulanya. Omukisa guno kubanga beene yasiimye n'antikka amakula okugaleeta mu lubiri lwa jjajjaawe Ssekabaka Kalema Emmende okusiibulula abantu be Abayisiraamu. Ssaabasajja tusiima bwongerwa ate n'okulaba nti buli ddiini yonna beene atwala obuvunaanyizibwa okulaba nti obudde obw'ekisiibo, ekisiibo buli lwe kibeerawo buli mwaka mu mwezi gwa Ramadhan. Bannaalinnya omulimu gwe bakoze mu kulaba nga tukuuma ebibuga bino ng'ekya Ssekabaka Kalema. Kiza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaale.